baddidde abantu nga bawe 10 mmeka 10 kiwanuuzibwa mu prime minister ebintu biri wali neewunyiza ali minisita omu yagambye nedda nupu yabadde egaba ne stage nga bannamawulire nupu setting ezijja I challenge electoral commission abo bonna abantu bebayita byabakama era yagambanya tetugenda kuddamu gatuuma nti byabakama byakama kitegeeza mulamba byakatonda byawe byakatonda mulamuzi mulamba se bamanya amateeka tumayasi ate biva mulamuzi mulamba alamula wange ankubuulira ekintu kimu akalulu ku ssaawa omusajja yagambye bye musoma byala fomu ze tulina zizino nono yayina ne bano ze balina aba DP abawo ze balina nenga returning officer zasoma zize ne bamugaba tojja tuleetako simanyi abaganda balina ebigambo byabwe kibimbuze tojja tuleetako lujanja ne bamwetikka John Mary tetumanyi na gyali kati nedyala fomu ze babadde nazaawo ne baziba naye abo abatugamba ebyo balokole embu nnyo era babeera mu State House ne bayita katonda katonda mukulu nnyo katonda kyova batajja basaba okuva kukama ne bayimba ne bakola batya katonda mukulu nnyo ng'olese omubyabbe kakati mbuuliraayo abeenaalemu ababadde Kayunga engeri gye bali babbye okumanya bali abasajja babbi wallahi katonda n'amala asitula abo ababadde Kayunga abeenaalemu n'abateeka mu ggulu okumala ennaku 2 basobola omubba ne babba n'ebikunta bya katonda mwali abadde tamanyi kati mpisa ze NRM abadde tamanyi bukumpanya na bulimba bwabwe tubalabidde Kayunga ekirungi ky'abantu be Uganda basirise bana Uganda nze ntya nnyo Abaganda omuganda omukola ekintu n'asirika bwati nolowooza nti no tekimulumye Bayibuli egamba nti wakola byonna n'ensirika nolowooza nti ndi musiru NRM gavumenti ekoze byonna n'ekisembayo ekoze kyonna kwegamba etandise natupamira mu kamwa byonna ebikoze bana Uganda basirise bati ne wallahi gwe soda nkubuulira nga tonafuuka gundi mubisi gwanju kyoba munanansi nkubuulira ogenda kulaba bana basajja boddongo nalabye ettango oddo yagambye tetuze mu Kayunga kufiirwa Akalulu ng'enaale tuze kuwangula Akalulu ng'omanyi kitegeeza what come may kijja kijje bakaagala yes nera bakanoonya ne bakafuna mu kati baddidde nabadde ndaba mwena mwalabye BBS kyobola tebajagala baddidde abantu nga bawe 10 mmeka 10 kiwanuuzibwa mu prime minister ebintu biri wali nalabye ekintu okay kale kiwanuuzibwa kamuleka kubanga mama wange nabbanja nememugira nnyo ayina n'obuzibu bamukubakuba nnyo neewunyiza ali minisita omu yagambye nedda nupu yabadde egaba ne stage nga bannamawulire nupu setting ezijja nupu product ya DP n'omubaka wa NRM yagambye mwasibyeko gaba sente nange sina sente alimba woba olaba sente bagabye sente bayiya amagye na buli kimu tolabanga kye bakoze kye baali baagala okukola ku Sematimba Peter Sematimba akalwa kalaba akameya we Kampala lwakwanga Kampala twali vigilant kaali kabagezi bagamba gundi lukwago nti bagenda kubba ku ssaawa 12 bagenda kubbira ku polling station ezo ey'amagye Kampala waliwo polling station y'amagye tosobola kumanya bamagye bameka balonda ne bagamba emitwalo 4 ate yesembayo okulangirirwa kasaba manya opposition esinga bumeka tesingayo obululu 10 kati nga eri baleeta bagamba amagye agakubye meka kibakoze n'eri ne baddira kwesimba kwa Peter Sematimba ku Bati Valley Primary School ku ssaawa 11 box yali ejjudde nga bwe kyabadde Kayunga lwakubanga Kampala abantu bali vigilant ne bagaana okulonda batidde siku ati katirabayo bakimanyi nti mugenda kulima mugenda vuba Kayunga mawanga magatte bakola amalwa abavubi bakola byonna kati nga tojja kubeerawo olinde ekyokubiri babayiyemu amagye batya ne bakabba misana ng'ensi eraba NRM yabbye Akalulu Kayunga ng'ensi ekola ki kati mukabbe ennyo ekyazizeewo ekizibu lwaki baluddewo kalangirira omanyi osobola okubba naye nga Akalulu ne kagaana batuuse ne baleeta ng'omukazi era akyabakola ki maama ku ssaawa 9 omanye ekyabadde Kayunga ne baleeta polling station nga y'abantu 8
ne bagamba bannaye Kayunga tabanga ku police station eriko bantu 8 mama eyabadde abyokera ennyo ono gundi wanu bamutadde kabanga John Mary bamukaito tusumbuwa fe tugirina ng'ekayunga bagamba bannaye zonna tuzirina ez'abalonzi olunaana yawa namuga watokyali kwemu tukyaleetanga 6 nebaleeta police station endalanga 6 bagatte teriyo ekayunga olaba abantu babadde batono golowooza lwaki baluddeho paka sanga 6 lwaki babadde bakyagatta nga balaba akakazi bannaye tubbye naye nga tebiwera ne bagamba bannaye tebitukwatako. Let me tell you, I challenge Electoral Commission abo bonna abantu bebayita byabakama era yagamanya tetugenda kuddamu gatuuma nti byabakama byakama kitegeeza byawe byakatonda mulamuzi mulamba se bamanya madebe mayasi ate biva mulamuzi mulamba alamula wange kankubule mu Uganda tokyalina mulamuzi gwoso tukomye ku batika tulebe ate tango doyi uwanga akola waliwo abantu abatasobola kukola kusukka Uganda kozi nga bagenze ne Southern Sudan nga tebasobola kukola batika tulebe yekka go bawo omulimu abalabaluwa ate wini dolo ngagujjewa Somalia kankubulira ekintu kimu akalulu kusawo omusajja yagambye bye musoma byala forms zetulina zizino nono yayina ne bano ze balina aba DP abawo ze bayina nenga returning officer zasoma zize ne bamugaba tojja tuleetako simanyi abaganda balina ebigambo byabwe kibimbuze tojja tuleetako lujanja ne bamwetikka John Mary tetumanyi na gyali kati ne ddala fomu ze babadde nazaawo ne bazibajjako ku kalulu Kebakozesezza Kayunga n'ekino kikutegeeza ki kankubuulira ekintu kimu era nze ngamba nnyo ab'NRM bannayuganda si basiru time is coming ate teri wala otegera ekintu ekyo time muganda wange teri wala bannayuganda balaba byonna mubikole mutupamire mukamwa mukole bye mwagala no problem tutaddewo mubbe bye mwagala mwagamba juzi nga mulabira Betty Kamya nti ave ku Ababbye kubanga Ababbye bazimba hostel. Can you imagine gwe mwana gw'osomye naye omusajja yagamba tomukwata ku Ababbye oli wabba bilioni 10 nazimbawo hoteli ngeno by the way lero tuli ku S&S hotel wano mu Kikonyi abakabi ku S&S hotel kakati mbu ono katugambe oli Ababbye nazimba hoteli mbu mumuleka akulakulanya y'eggwanga alese emirimu gwe njagala ogezeeko okubba bakyali abo mutwalo gumbajja kutwala eruzira era ababba baganda baabwe kyovola wogera prime minister's office be bakwata lulinga Ababbye amabaati Ababbye akawunga nga n'abasajja batunda bambi batunudde bati naye abasinga okubba ssente omwo tebabakwata kubanga baabwe bakulakulanya ggwanga naye abo abatugamba ebyo balokole embu nnyo era babeera mu State House ne bayita Katonda Katonda mukulu nnyo Katonda kyovola batajja basaba okuva ku kama ne bayimba ne bakola batya Katonda mukulu nnyo ng'olese omubbi abbe kakati mbuuliraayo ab'NRM ababadde Kayunga engeri gye bali babbye okumanya bali abasajja babbye wallahi Katonda n'amala asitula abo ababadde Kayunga ab'NRM n'abateeka mu ggulu okumala ennaku 2 basobola omubba ne babba n'ebikunta bya Katonda mwali basobola okubba Katonda ne babba Katonda ave kuono Lucifer kyeyakola Katonda tekiriyo kati Katonda ng'ayagala okulaba Lucifer wakabi kwata tango doyi kwata oyo simanyi no sekretary bonna ab'NRM nga babadde obateeke mu ggulu okumala ennaku ezo basobola okubba Katonda ne bamubba ne Lugabire siripa masuuka biti byonna n'ebikomyawo wano otegedde gwe kyemugamba tosobola kusiriwalira ku bannayuganda nga kyabadde Kayunga tosobola kusiriwalira ku bannayuganda abadde free and fair era batugamba ekyalemesa Kyagulanyi ogenda Kayunga ku Massachusetts omukulembeze w'eggwanga yali agenda kati kye nagambye nti kakati nze waliwo abantu mu Uganda aboogera ekirungi katulaba international channels nga bakulanga nti ono mwogezi wa kino agenda kwogera ng'ogamba saagala busiru bwabwe kugenda mu bwongo bwange nze waliwo aboogezi b'ebitongole nga I cannot even listen babikola kyovola babikola nga ffe tukyusa channel channel nyingi nnyo bagamba omwogezi wa kino agenda ng'okyusizaawo kubanga oba toyagala butumbavu na busiru kugenda mu bwongo obwo omwogezi wa polisi wuye toyagala busiru na butumbavu kugenda mu bwongo obwo why will you allow how can you tell me titulina professional police
tulina professional army, tulina buli kimu. N'oŋŋamba nti gwe tosobola containinga district emu kugamba nti omukulembeze ajja mu district eyo waliwo ne Bobi Wine ajja and you tell me you can't contain that. Abaana bantu bayine fujjo bayinza okusasamaza abantu ne baddamu ne bakuba emmotoka y'omukulembeze. Kitegeeza that army, that police is not profession. Abanyarwanda bakyobala batukuba buli batusanga. Gwe ojja kuwulira ekiri e Congo. Batukuba because you can't tell me Uganda mbadde mukulembeze emyaka 4 nga you don't have a professional police. Esobola kucontaininga misana nti tusuubira abantu 100 abanupu abagenda okukola effujjo. Osobola kunga police ya Uganda. Prevention is better than cure. Okutangira. Ono mwisa sirimu nti no kondomu eri wali. Bano batusiriwalirako busiriwaliza. Kaba tupame mukamwa temfayo. Time yabwe tupame mukamwa. Byonna Katonda kiki yagamba. Wakola byonna n'ompita musiru n'olooza ndi musiru. Enkomerero y'abantu bano gwe mwana gw'oli muto ffenna tukyali wano bato tuli wano ogenda kulaba enkomerero yaabwe. Enkomerero yaabwe egenda kuba mbi nnyo kubanga webaba interest golowooza lwaki okulonda kwonna ekwemayiga wonna bakuvuddeko ne badda kwekayunga. One ngenda kuwa reason 3 waliyo ebyobugagga. Teriyo weero sigo basuubira kutuula awo. Batandika okusima ebintu byabwe nga teri agamba kati akakazi akakambwa ako kasima nakwedda omukazi okalaba kakambwe kakaawo kati otandika okusima nga tekabitegedde. That is 1. 2 Kayunga is a virgin land nti wasinga ettaka lya Kabaka eyo kyobola bamugaana okugendayo balibba misana balyegabidde balifumizaako ebyapa. Otegedde gwe kyenkugamba kati buli ayagala okubba nga bwe balibba era waliyo omukungu gwe bayise nti jangu onnyonnyole president yagamba bannange Kalangwa baŋŋambye gwabba wano ettaka jangu kweganga ne kimususseeko ndowooza nga owaayi wadde nagamba nti mulina okubba naye gwe ng'obbye ennyo Kalangwa president asuse walina okukoma anti kati president yagamba naye Kalangwa jangu onnyonnyole wadde nagamba nti mulina okubba naye gwe ng'atobbye nnyo ensi yonna ekwogera abenaale mboogera Kalangwa n'antaba Kalangwa abasethouse Kalangwa ne position Kalangwa n'abantu ba bulijjo ne bannange ensi eno kukyuka kale ettaka lya Buganda naffe abazaalidde wano n'ogamba nti ababonyaabonya Kayunga ku baana bannambi wano nti bamuyita Kalangwa ebiro bijja mukulu wisdom bajja bafuuyira amalusu mwe bakalangwa banna Kayunga basuubira ekimbu kulembezebwa Muwonge tewali kuba yagambye kemaze olangirirwa Kayunga esimbuse eteredde buli nsonga zaayo ziteredde tewali agenda kukolera abantu tewali kirwanyise lwaki wakana nga kati okyali naale munayo togimanyi be bannanyini ddogo be bayina ebiteega kakati olaba ekyo ekyabaddewo bagenda kwesimira bintu byabwe nga batuula nibatandika kubba ttaka lyabwe nga basirika. What are you going to do? Tosobola. Let me tell you, njagala mpeyo Kayunga ebaddeawo yali mu mikono gye NRM. Simanyi oba mmwe mwali mukyali baana bato ebadde mu mikono gya NRM. Mbuulirayo ekirungi ekiri e Kayunga ng'oggyeko eddwaliro ly'Obote kuganyiza e Kayunga ŋŋendayo eyaani yakalangwa kati kyenkugambye all the problems ezitawanya Buganda kingdom Kalangwa mweyagala eri obwakabaka eri obulala obwabanya buluwa towunga gwe gundi obwakabaka waliwo bakabaka ba President Museveni nga wali baavaako leero bajja kuvaako kawungeezi ate ndaba munnamagye akangani kaputeni yavirako ku ddala lyerimu ne maama wange kabeereyo sirabanga kabaka safi naye ali wali kani imagine babeera mu manye namuga kabaka jangu tuweereze gwe kimaze jangu kuja hapa naje nakuba salute. What type of king is that one? Munange ndi abo bonna bajja kujja ne tugenda kufuna President Museveni agenda nateekawo kabaka wo Bwiino agenda kuddirayo oba Musa Bode naye amufule kabaka muga uli kabaka omanya Abaganda mwe babode waliyo tribe y'Abaganda ababode kati gwe kabaka waabwe Musa Bode afuka no byonna mu bikole kye kyawandika kye nkugambye byonna wabikola n'olowooza nti ndi musiru bwe nasirika naye ensasula n'enkomerero bino no tubyogera ne Bashiru babimugambanga ng'alaba tekisoboka bino batasa bagano gende gwe tomanyi kye bayita kugaana genda Bulaaya n'ekyo oyogedde kino ekyombuga